Okay, kusema official kwaniza ino josinziro kubanga ate otulaba nabagamba buli week tujja batufunayo dozi y'omwana w'omulalo olaba ngamba nti si mwana wa mulalo mwana wa mulalu nedda kankubulire anti kati ffe abalalo we twava ewaffe gye twava we mwatusenze mu Buganda either ntandika okusoma ennyo bwe twageziwala abamu ne tulaluka nnyo kuba bye tumanyi bingi nnyo otegedde naye nga abanyumira omwana w'omulalo mbebaza okubanga ate mugenda maswera nga ate mutulaba subscribinga ku mukutu guno ziromubanga kujukiza ka surprise Christmas package gyoyetaaga ate osobola okubanga onoonyako mu inbox genda batusurprisinga abantu Christmas eno tubagulire ebyokulya tubagulire emmere ate basobola okubanga tebayita mu Christmas eno nga basanyufu naye nza muno okubategeeza nti banaye omwana w'omulalo alina emmotoka era enywa n'amafuta so akati mubeereyo nga muwane esindika ku mafuta gani mwana w'omulalo mutwale 10 egikuleeta wiiki eno njikuwadde nedda actually bannanga amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulalo twava eri Lwengo ne tufuuka Baganda ennyini eno gy'olaba bayireyo abantu kambanyonyere ennyini tefaana kiralo anti abanzaala ate bambejja bawano banasuuna otegedde kye mugambye engeri ensi gyekubamu kawaleeyo olaba kizibu okusanga ekawala omuntu alina ekyapa jjajja wange azaala bamaama bange ettaka nkugambye abanzaalo bategedde be bannasuuna kati nze ennyindi eno yeewaffe bukojja era abantu kiba confusinga nnyo naye kakati g'oba oyagala ojja kugendako ku peegi yange ku akawunti yange oteekamu nti Wisdom Kaye olabe noonya ku bifaananyi olabe ojja kulaba kuba muzeeyi bange naye ate kati nze ndi hybrid kyovula kakati ndi mbamaleeto kati maleeto zedda zaalabikangako bulungi nekisinzi no anti kakati waliwo abantu abamu abeeyita abambejjo babalangira nga tebali kisinza kati ffe tuli mu lyo lufuzi lwa wano ennyindi erina okubanga naye kakati olaweyo nti musumaali osegedde naye kati ffe ennyindi erina okubanga etuulidde eri bweti kati otugende wiiki ebadde etya naye ate ekyenjagala okwebaza waliwo abantu babiri benjagala okutumira njagala kwegamba omanyi waliwo omuntu nakkola obulungi omuntu akola obulungi oba olina omwebaza Robin Sebayiganyi nkwebaza nnyo njagala yakoze bulungi yanoonyeza essimu waliwo abantu abamu abanoonye essimu n'anoonya essimu n'agisasulira ne ssente n'agamba njagala kwogerako ne Wisdom ate nakkola bulungi omuntu akola obulungi aba yetaaga kwebaza wasi batono ennaku zino Robin Sebayiga nkutumira nnyo e UK Richmond promoter Richmond abe UK Netherland Europe awo covid kasita gwako nja kujja n'ab'ekitalo tugenda kulabisa bannaye tugendako ebungereza ate otyamaye ne wanabakkiriza manyi musajja wa kabi nnyo tugoberere ate ngenda bakolera ne surprise nabadde ndi awo Isima n'aŋŋamba Wisdom oba ogenda kulinnya ennyonyi nja genda naawe yaŋŋambye ojja kuba wali oyogera ebibyo ne mugamba gwe ngenda okukubalula so abantu ba Europe covid kasita gwa omwaka ogujja Richmond promoter Richmond tugenda ku omanyi dina nga dina with Kaye Wisdom tabanambuze mu dina Kaye agenda bagamba kyaba tuli ba inspiration speakers that is one I'm a political and social analyst ono yatana kundeeta ku mipiira fe twagiranga vira wano nga twambala buveera bwa bbulu baleeta ngendo bbala basimanya nagusambire numugenda buzo ono mukibi kati abasajja ba hope mukibi bemanyi Kampala osajja musajja yayogera ku Bobi Wine nga Katonda wange nga amanyi wino eno nenze nali mpagira vira awo enakibo bbulu nga twambala muzeyi wange anteekako obuveera ne tugenda ne tulaba vira ng'enkuba etonya nga twambala obuveera bwa bbulu naye n'omulimu gw'otakoze olina abantu b'otabadde Kaye ulirira kuli Katonda kuyamba kuwa abantu bazadde nga tebalina nnyo ssente naye nga bakuteekamukko olaba enjawulo eyo kiringa okukuza n'okubanga wakuzibwa okula n'okukuzibwa byawukana osobola okuba nga wakula olina ssente ebikoze bitya naye nga tewakuzibwa kakati osobola okuba abazadde tebalina nnyo ssente naye nga bakuteekamu entonotono akatono ke baalina bakakuteekamu naye bannaye tuli mu Desemba kubirako ku Wisdom naye nga byakukubira nsindike ku WhatsApp awo 070 49 439 070 49 070 ana asatu mu mwenda 07014944039 nabawereza amafuta okwo temuziwereza kwange kuba nange n'emmotoka enywa amafuta naye era nyina ssebo naye babawereza era nja kugamba banawereza tulina okuza ekimu eky'ekkumi pozi bannaye banawereza bajja kuweereza abantu bano ba mukwano nnyo mutuwagireko nga twogedde wiiki nga webadde gwe eggulu bansibye like 3 hours
ngandi awo nzira mu bibuuzo bannange wagenzeko ku gundi kugusi bakuteeka twabudesame kamwenda musanvu bakuteekawo mu Serena bataddawo mu Serena bibuuzo ku kibuuzo nabagannange ekirungi ekinsesa bonna ababaddewo nekayewusidoomu owagira President Museveni koze mukubire nejjo nessimu kayewusidoomu owagira Museveni kayewusidoomu oli mulalo nti naye lwaki owunga koze atenze mulalo nze kasosa okuwunga mugisha muntu ansinga n'obulaalo nendeeta abala tumukunde mwiraalo muyawunga kakati what is wrong with me atulasigera nga gundi nembagamba abo mbawa sente n'omuzimpa so mu bufunze naawe bakuwe ku sente nedda nze nabagamba nti nze kayewusidoomu mpagira President Museveni naye siri kidomola ekyo njagala Saimo ekintu kyange kino kivayo bulungi nze oli waaba ate tebasobola nazimpa abo abasajja balaba ekikoze obubi NRM kulya bokka kati abayagala nzije ku Saimo page ya Saimo mbunjogere program ye njogere na kati osobola okwogera program kati wiiki ebibadde otola nti no bibadde bigalise bityo kakati oyogere biki program za government nawe nyingi President Museveni yatongoza oluguudo ejjo yatongoza akatale erugazi ebintu bingi nnyo omwana gwo lyose noyogera president ekintu kyakyasoosa okukola bwe butale era ogenze n'okola obutale akeekasubi kokka muzeeyi ketugamba oba twakolimirwa enguudo akeekasubi waggulawo akatale keekasubi konna kalinga nako ka mubuulo ke baazimba kati olaba akesoroti omanye ebintu bino bizibu akatale muzeeyi baggulawo bosoroti akakatale singa yakazimba Kampala obuzibu buli bumu obwe Kampala bwaggulawo mubuzira akewandege yanuza kakewandege anti ekewandege bameka bakagula mugenda ekalerwe ozimba akatale kewazimbye Soroti olaba abantu batakubangalo nekadabayoko yazimbye ekasubi kyogamba kigenderera okuzimba obutale obulungi ndowooza abakolera mu President Museveni era bwe batamubalira tosobola kuzimba katale kali $1 million nga mmeka ng'ate mu Kampala bw'ozimba bulinga bwa mbuulo laba kana akasawuli ako manyi bwe njogera abaweminalemu nga banyiigira bebamanyi bwe bali baba bagoba wano bebamanyi kakati tosobola kuddira akatale kasawuli yako n'oga aka $9 billion nga ka miti n'ogenda Soroti n'oggulawo Yusuf n'ogenda Soroti n'oggulawo akatale nga ka $2 billion nga naye kalungi olaba abeeri tebeekalakaza kirakasanga aba mu kibuga anti kakati kyova olaba n'akaluuka wano kakatudoobya wooleeta bebefulu n'akutama naye awe bakubuuliza oli NRM ebibyo birabye ate obyogera mu bantu kati nkole nti ambyogera eri Yesu kati mbyogere wa Muhammadi kati mbigambe yani mbuulira kakale mbikole ntya bifune bitwale wa eri president wafuna genocide mugambe nti obuzibu buliwe buti genocide wabatawuliriza sirika kuba ekibiina kyoyagala kibiina kyo nedda kyova olaba ndi wano nsaba kaluka President Museveni naye tekiŋŋaana kugamba nti akasajja katuleeze betugenda okwogera mu wiiki wabirabe nawe bw'osaba kaluka President Museveni anti kati president alina anti nagamba President Museveni alina ekintu waliwo abantu abamu abamuwa obululu nga balinga abamuloga otegedde kakati kati nganze President Museveni alinga eyandoga kagamba ng'otuuka kalunga akunyiizizza naye n'oteetenga ng'owulira talina kyakoze oba kakande yamusabira oba serwadda kaga president alina sect of people nga ombuuza lwaki wagira President Museveni nga tasobola nga talina nsonga kati abo talina kyamugasizza talina na nsonga naye kagamba azaala ekibi akiwongerera oli bwakozesa ekigambo ekimu ekyangu nti muli basirwa abalimbye owai kakati yatutandike wiiki eno sembera kasana kali katutidde gye tubadde wiiki eno olunaku lweggulo Bobi Wine yabadde mu kampeyini yabadde Koboko ndooza n'agendako e Malakya n'agendako ne mu disitulikiti endala awuliza Zombo bwe yatuuse e Malakya yaendosize candidate wa FDC owa opposition bwe yatuuse Koboko nadda ku mutabani wa General Francis Ayume Charles Ayume owa NRM yakuba Anite mu kamyufu n'amwendosinga ne bamuwaana Bobi Wine what is your take kati kankubuulira ekintu kimu mwe lwakwanga ebyobufuzi abamu bakabira babulabi by the way kino kankyogere bwe nti NRM kwamanya eggulo nafunyeyo obuzibu nabo bannanga NRM byenjogera mbyogera mwetereeze kubanga singa nzija wano okubawaaniriza ababawaaniriza gye bali bangi abawaaniriza Fulfiga Isima Bani wamaki balina babwana wangi for example
nze omuntu wakola ekirungi nkikola ki nze Ashbaga Kato yakoze zi t-shirt ng'ateekako nti nowefudde Saasolo gyambala buli omu ayagala peace buli omu akola ki kubanga akalulu tekagenda tutta ne ŋŋenda ku paawo ne ŋŋamba Ashbaga Kato bukyonywa kale tanywa wala gyoba anywa biki ne bukyonywa kyonna kyonywa wayiyiza that project osegeera naye tosobola kumpita nti njogere kintu kifu naye kubanga njagala pate yange njagala President Museveni bwe nkugamba nti Bobi Wine ayina 60% abantu abamu bagenda ne bampaabira ewantu nti saagala President Museveni mba nkyogera weekolemu omulimu oyongeremu amaanyi kuba tulina ennaku ng'ameka 3 nze ekinnawunyisa ku bantu ba movement kwegenda okumpawabira muzi woofiisi nze Bobi Wine ate katya no bwe nkugamba nti waneeka waala olinawo 2% weetereeze ne mu Amerika bakikola nti Biden wano alinnye luli yakola bw'ati akalu katuuse mu makati kali katya otegedde Simon that is kye bayita mature analysis kye bayita mature analysis kagamba ebyobufuzi biba bikuze naye kati otunaaba wano era nze nsuubira n'abantu abamu abali mu NUP DP bitya nti olaba kati abantu ba DP nti mbidde ayogera oluzungu the ego naye musajja oba oluzungu ayogera mu luyitale lwabagondi lwabalooya ate luliyo lweyiza lwekka kakati omusajja omulaba yakoze ekintu n'agamba nti nze bannange ndi wa DP nempagira Bobi Wine ekyamulema luli singa mbidde yakyogera luli singa kati akalu tekamuzunza ani kati abawagira abayenda osinga Bobi Wine balina parties endala bagamba baagala kufuna favor zaabo tosobola kugenda Masaka ngambidde lwakubanga oyogera Olunyankole oyogera Olunyarwanda oyogera Oluganda n'otuuka e Masaka omwana enzala ye Masaka Bobi Wine noddira omusajja abadde avuma Bobi Wine noddira omusajja abadde avuma Abaganda Mau n'avuma Obwakabaka n'abagamba nti Nambooze baali balowooza DP nkuuka oba olumbye Obwakabaka oba olumbye BBS oba olumbye anything oba olumbye the entire entity nkuuka bw'ogijerega bw'otyo kyova olaba ffe abamanyi Mau tukimanyi nti kungulu wa green munda wa yellow kakati tosobola kuba mbidde ng'obalakalu newankubadde gwe oyagala nnyo ebintu byammwe ebyekimafiya n'otuuka ate Masaka omusajja abadde avuma enkuuka abadde avuma Obwakabaka omanyi woovuma ekintu Kabaka kyalinamu interest oba shares oba whatever we call it kyonna Kabaka kyayindosi oba ovumye Bwakabaka ate mbidde n'ogenda e Masaka n'ogamba oyo g'owagira awo toba togoyinze tobolaba mbidde no not tribal kyeŋŋamba omuntu yenna asiriwala newaba Muganda osiriwala newaba Munyankole w'osiriwala oba okoze eki kyeŋŋamba Mau ekintu kati wali osobola okugenda n'ovuma Obwakabaka bw'Abakyoli ngambulanga ki olaba kamuntu ono omusajja eyakuba Akena eyamukuba essasi simanyi bitya webagamba something bwe yagenda ewaabwe mu kooti z'ewaabwe omukulembeze w'Abakyoli n'atuula wali kati woova eno n'ovuma omukulembeze w'Abakyoli oba sisitimu eyo oba ovuma obukulembeze bw'Ekyoli oba Abakyoli ababengulu osega you can't abuse their system kakati Mau wajja n'avuma sisitimu y'Abaganda nti enkuuka mulinga nkuuka mugamba nkuuka oba ovumya abo Abaganda kakati kitegeeza ki ye Mau talina kyasobola kubanga ye projekiti ze mwakolera ssente kubanga kati okujja mu kampeyini Mau ye amanyi agenda kusemba naye nga biliyonieri kabina mu myezi egyo kakati gwe olina kukola ki kakati gwe nga mbidde kiki olina okukola mbidde woogenda e Masaka bala nti mbidde oli musajja Muganda ate Katonda akuyambye oli half caste olinga kayiwuzido how do you consolidate power n'abantu b'e Masaka n'abantu ba Ssaabasajja kubanga e Masaka mawanga magatte naye Masaka n'osanga mu Kyoli nga yazaalibwa Masaka wallahi ayina allegiance eri Obwakabaka bwa Buganda ne waba mu Kyoli kasaba nga yazaalibwa Masaka kati woogenda mbidde kye yandikoze ku luli kyakoze leeti ku luli ng'agenda yandigaye bannaye nzija e Masaka naye nze wadde ndi wa DP naye Bobi Wine waggulu mbidde kuba nze mbidde mwagala nnyo mbidde singa kati ekigere ekimu kiriwa mu parliament ekyokubiri mbidde kyeyakola ensobi simanyi na lwaki tugenze ku mbidde ensobi gyeyakola bw'agenda mu Masaka obawa municipality okwesimba ku ani ono Mathias Mpuuga waliwo abantu abamu nga baana ba Buganda nga bw'ova eno okubeesimbako ng'ate oli mu opposition mwena muli mu opposition bagamba oguliddwa ate ng'oliko ne kino nti omukulembeze yagamba ng'oli wa DP nnongooseemu Mpuuga bukyava Emmengo analysis ze zaakola ziri ku point ayogera mu parliament he delivers
kati Masaka monna mbidde kyandibadde akola one yandigambye Masaka bagitemyemu ne sola kulumba wali Mpuga sola kulumba wali musajja onani bamita Sewungu you cannot be a person ngoli wa DP oli wa NUP no genda Sewungu we yesimbye obolike kichamu completely obolike kichamu kiringa kya sempijja waliwo abantu abo obaleka with respect kati mbidde ensobi bbiri nazikola naye ate ekirungi tuyalina ennaku asatu nze mmanyi mbidde asobola okwekolamu omulimu wadde yavuma Bob Wine asobola okuba teyamuvuma direct naye omukulembezeewe otegera ekintu ekyo kati mbidde asobola okwekolamu omulimu ekyo nkimaze tugenze okuddako ono omuwala yayambala ekiteeteeyi kya siriki omanyi abantu b'engulu nakugamba abantu b'engulu bali fani bambala nnyo obuteeteeyi obwo obwa siriki bikoze bitya bino ebya cotton babiyigidde Kampala kakati ani teyamanyire okwambala obwo obuteeteeyi bwa siriki asobola okuddawo nga yeepena nagamba mbu wababa beepena ewaabwe addira akateeteeyi ka siriki n'akafungiza bwati munika n'atandika okwepena nabagamba ekirungi mugenda mukiraba nawakanya yalinze ndowooza ne Tamale emirundi senior nga mpakanya Anite kye yagamba President Museveni before nga tannaba kujja yagamba President Museveni n'amulowoozesa nti Anite kyayogedde Koboko West Nile kyekikola nenvaayo nenkyogera ku TV ne bankubira amasimu n'oyo Ragadi ekyomukisa omulungi Tamale emirundi senior najja n'akyogera nenkiremerako twagenda okugenda mu kamyufu yavaamu agamba nti Ayume yaleese abakongo ne balonda kati njagala okulaba kugamba abatulaba mwabamu abatamanyi bitundu by'engulu tebiringa wano by'Abaganda mu Buganda mmwe mutamanyi kusiima bantu nti kati kaye wisdom nsobola okuba nga nzize oba wengenda omwana wange najja ne mutalonda muntu because of the father nene Anite mwana waba nzija Anite taata we Kano simbitie babo bali bayekera babo bali bitie no kati Ayume yani Ayume oli omwami Francis Ayume twagenda okula nga mu parliament obala amanya nga 5 wapaka bulo Ayume Matembe ni omulala lulono yayogera nnyo eya Nosi atono webonde ani mama yali minister wa ICT agula woli Cecily Ogwalo Cecily Ogwalo awoli cha Lucham thank you nyeyanziza mu kibi ne Luchams waliwo amanya aga composing nga parliament agamanya ogolaba kati Ayume bye yakola si Koboko ne atituleseye nga Uganda ezimbiwa in terms of parliamentary system one nga bagenze mu CA ne bavaayo abasajja ba Ayume era njagala okulabako ku mwana wa Pakabulu nga ze mu parliament kati omusaayi ogwo tegusobola kufa abantu be Koboko bakuwadde emyaka 10 nga Anite babuuza kiki tukufunyemu ng'obadde minister nga Ayume yayimirira n'akyusa system ya parliamentary system wano ne wa Pakabulu osigera mu Uganda omanyi waliwo ekintu n'oba MP n'otokuma kuba MP wa constituency beba Ayume otegedde kyengambye kati oyo eyo family eba yangundiivu kati lwakubanga Anite yafuna omukisa titaata we engeri gyali oba Kano if I'm not mistaken Kano naye yawumula bikoze bitya mu bintu byabo bali bayekera nti President Museveni waliwo abantu abajja ne bafuna amnesty ngaiza bali bayekera kati abakomondetinga osegera kati okwakomondetinga taatawe ne bamuwa bwala DC yalowooza mbuna yajja kubeerawo forever no kale yandikoseza kyasi y'emyaka 5 n'agamba kanzimbe empire yange kanzimbe empire y'Abanite kiki yakola kulimba chovola be mpibo n'abadde Kampala President Museveni nga bamulimba ku ground wallahi tebagenda kudda bonadi balimba President Museveni ku ground kati omwana wa Ayume we yayimirira byeyogera bino byenjogera first of all muvubuka ng'alaba obwavu obuli ewaabwe obadde minister wa investment bana tugende mpola chovola abe movement mbagamba ati simulekerawo okulaba video zange mulekerawo okunyiigira kubanga nze nkyali wano osegera siri ku payroll ya government I use my head analyze awenyaga tugende amaanyi gaayo magatuka n'okubeera nga Bob Wine agamba nti wenzija kakati Ayume yakozesa emyaka gye abaana abo balobinga n'alobinga nga tali mu parliament ku ground jukira ayinako foundation ya taata we ayinako nti foundation ya taata we ng'agimaze n'alobinga mu bibiina ewaabwe eyewaabwe ebibiina bingi nnyo ebiwa obujabirizi mu bintu bya West Nile mambuka naye nga gwe minister wa investment emyaka eta gwomanyi kyebayita
tosobola kuba minisita wa investment n'otagaggawala buli investor wanajja bamukubako enjawulo bali $1 million minister oyo state minister baba $1 million naye kakati ye Anite yamala ebbanga myaka ng'ebiri ng'alina kulwana na musajja bamuyita Beemanya ono abadde executive director wa Uganda Registration Service Bureau nga balwanira gundi Uganda Telecom bakita batya UTL nga bibalimu Uganda Telecom omanyi Uganda Telecom bannayuganda kye bataategeera mu East Africa yemu ku company esinga strong internet system era abasajja bakozesa kati sente nyingi wadde yagwa in terms of calling sente nyingi ze bali mu kubbiraawo era ababbi bali mu kubbiraawo sente nga olaba President Museveni twamugamba nti ababbi bali mu kubba mu entertainment naye nga tokimanyi nga President tamanyi ti sente ziri mu entertainment bano bamukibisinga kati bagagga nnyo Ize natuula ne President Museveni nga ntudde kyemmanyi Sophie Moye meeting yali nemmala eddakiika 15 President n'agamba this boy is teaching me things I didn't know nambalya direct tax eri ku music ne mubalira abantu nabala bano bamukibi bano nembala emirimu actually nakosa case study ya Chameleon nambalya album gye bagula ya Chameleon mu 2006 eya kipepo bagigula $65 kati nemugamba Chameleon olaba $65 bwe bazimuwa zino company we bamukuwanga $65 you are engaged okujjako that tax eya income tax zoyingiza that is one kakati eyagulanga album eyo oba gitutte bano bamukibi bazikwata ne basitwalya balusinyi oba bani mukibi ono n'omuwaku 10% kitegeza ne mukibi afunyeka income that is two kakati eno company eguza balusini nga buli CD gye yatundanga ng'eteekako ka bandroll bu bandroll twabujjanga ku Uganda bookshop ka bandroll nga kasiringi bisatu yalinga direct tax ya government tuli ku CDM ya Chameleon ebyo nanga president abimanyi naye nga waliyo abafere mubamanyi abasajja bisaati ayambala bisaati bimu nga bo bafuna nnyo mu music ngali disorganized de wali ku Anita kakati Anite mu nkuleetedde ki entertainment kulaga ki Anite nti mu investment omuntu omu wajjanga investor mu Uganda one okulaba obulabi Anite nga minister sente okuwa meeting ya 1 hour to investors ze one that's money kakati wamala unakubuza ina sente mekazi ogenda teka mu Uganda $1 million nya nagamba ogenda kugulawo ki company bweti nagamba ngenda kusalyako omusolo naye ogwo omusolo biba bikola nnyo sigamenti omanyi basobola okunetika sigamenti Anita abikola naye tukimanyi nti babikola batya nagamba ngenda kusalyako naye ngwagala eno ogumpeera eno newekanga nti ku muntu omu afunyeko $1 million nakusoloza nezo kutwala wa president okiwulirako president ng'agamba mulekerawo okujja kuba investor osente okujja okundaba mitwalo batandikira mu 3-5 kakadde tuli ka dola kati ezo sente Anite ne weyandibadde mu buli village azimbamu Nayikondo omanyi nti Anite asobola okukwata Sudiru n'amugaa Sudiru nyenda kuwa kino naye njagala nkola eboti mu constituency yange mugundi gye yali mu potential gye yali ebyo byonna teyabikola abasajja b'engulu tebalinga no kyebafaanaganya n'Abaganda basobola okutunuulira ne bakuwa space n'obakola byonna ebikyamu naye tebeerabira abasajja b'engulu obakola ebikyamu ne bali akaloo kaabwe naye tebeerabira otegedde kiringa Abaganda era nsensekera nnyo abantu mu period eno abavumye Abaganda they are not going to forget you nalaba n'omusajja yafumye gundi Nakibinge omulangira Nakibinge nenda bano navuma ndirangwa they are not going to forget osobola okuba nga oli wano oyina emmundu naye togenda kuba na mmundu myaka 10 gwosobola okuba nga ogiina naye abaana bo ne famire tebaziina people are not going guno omulembe nga muvuma abantu kubanga musemberedde President Museveni naffe gwe kankubule tuliddeko ne President Museveni ndiddeko ne muganda we ku mmere emu ku ssowaani nga tulidde ku tebo tuli mu kulya fenga tetwamera malala Saimo otegere kye nkugamba look at that first family they know my family ngenze ngenda nendaba abantu abampabira wisdom simanyi what people actually remember people power what the hell what do you mean President Museveni omanya ebibiina bye yaliko wa DP waliko wa UPC byonna ebyo bye tuvuna na UPC muzeeyi yabirimu ayume akola atyo kakati tuddeyo kwa ayume now kyeneebaza Bobi Wine kino kyensaba ab'NRM okukula mu bwongo Bobi Wine watuuka mu area yagamba struggle ye yakujjawo butali bwenkanya era Bobi Wine kati atandise otulaga maturity nti atuuka mu kifo n'agamba wadde ntuuse wano
naye bannange katulonde wa movement yayina entegeera y'abantu kiba tekimunafuya toba olaba Wisdom n'agamba sisobola genda Kakuuto wallahi nesitalonda Geoffrey Rutaya sisobola why that constituency bukyeberawo yabe NRM that constituency buli wogenda gwe tomanyi Kakuuto ovuga ekikubo kya fufu odeno fufu butawuni bonna bulingaga Bubanda kati katuleteeko ku Geoffrey Rutaya ye Geoffrey Rutaya agide mu kibiina ki wano ali hey katulete ku Geoffrey Rutaya gwe tunaga gwe Geoffrey akwatiwemu ku nsonyi kubanga bano balowooza buli bimu bya movement mukasoyita mukamifuka movement mbojjolye ssente z'abantu Bobi Wine tasobola kyatulazeeko maturity kwe kutuuka mu constituency n'amanya nti tetusobola kuddira Ayume one taata we nga yakolera Uganda two Ayume nga tanafuuka member of parliament abadde ku ground n'enigo activities ng'azikola ne tumusimbako muntu. That is the maturity of Bobi Wine. Bobi Wine oba Nuupu yalemerwa bulemererwa kufuna muntu amwesimbako yakozesa advantage. No, yatuuse ne Maracha n'awa Onguzi simanyi Onguzi yo babyogera batya wa FDC. Wa FDC. No, kati Bobi Wine achallenginze aba FDC. Abachallenginze kati nze mbasoose byatwatusuubira mu Besigye oba muli ati nti kati Bobi Wine abachallenginze kati uleme ekyo okimanyi nti nno Bobi Wine achallenginze ne movement Yes Museveni etya okimanyi nti nno President Museveni asobola otuuka mu constituency nga waliwo omuntu eyesimbyeyo ne kaadi ya movement naye n'ayita naye tusimbyeyo kuba independent omanyi President Museveni yayitako Lutamaguzi nga Museveni agenze yewaabwe Nakaseke yamukubira essimu bw'ati ng'ali awo ku lukuŋŋaana ne batulaga nga Lutamaguzi ayogera ne President n'amugamba nkulinze wano President Museveni eyo Bobi Wine kyatulaga ne Museveni yakitwakako lwakubanga tebakijjaayo nnyo ti Museveni can recognize nti nno ŋŋenda Nakaseke naye amazima wadde nyinayo aba movement naye teriyo movement yenkana Lutamaguzi taliyo kati eyo maturity lwakubanga aba movement wembyogerako balumba Wisdom lwaki tebalumba President Museveni kubanga Museveni akulaga wentuuka naga tabala kalulu naye abala kankugereze olabe Sembabule ono omusajja ono yani ani ali Sembabule okundi ono ayogera ennyo abeera ne Bobi Wine yono ate akakikofiira mwerabidde nomwerabe ono yatabaganye ne Sam Kuteesa Sekikubo yajjakoko nga yesimbyewo n'enkalubo nkalubo twamuwa kadi ye NRM Sekikubo najjanga independent Museveni n'atuuka e Sembabule bonna n'abayita katuuti kubanga nga Museveni akimanyi nti oli nkalubo Uganda eba efiiriddwa parliament okubaawo nga temuli mu Sekikubo otegedde kati nga woolaba nze kinnuma nnyo nti famire y'abakuteesa oyo omuwala nze sinyumyako n'oyo muwala naye kantyogere nze manyi bagenda kunyiiga nze oyo omuwala I can't it will be a mistake ne tuba ne parliament nga temuli mu musaayi gwa Sam Kuteesa nga nze yendowooza yange lwaki waliwo omuntu lwakubanga oyo Sam Kuteesa tamanyi kwejubisa Sam Kuteesa oyo mulaba abantu babadde bamuwa luli si lwaffiya nti gootuukako abaale tebamuwa abadde agula bamwesimbyeko n'ayitawo mwe temubaguze Kasajja takikoze Buyaga ate Kasajja tagenze naye amwesimbyeko n'amulaga nti amuwadde ekifo bwa director palala papa genda maaso ne Kuteesa no ate namwe gwotamanyi bwa director mweyo gundi ya finance ne bagaba ne position yabadde weeyo yagicreatinzeho afuna sente nezisinga eziremu nekyo kiyamba ndoza kiyamba epate okwesoka tupate nezerimu n'ababaka ba parliament nga 12 essente ze badde baspendinga mu constituency bazi savings ate ne kigenda kikola obubi bannayuganda lwansonga ekifo tekibaddeewo kati oli n'akola agreement ne balooya nti ate temungoba emyaka 5 Uganda even anite oluvannyuma lw'okulaba Bobi Wine ng'akubye koboko no Bob kakati anite kino kyongambye yavuddeyo n'agenda ekamwokya eyo n'amobilizinga abaana n'abazzaamu amanyi n'abagamba nti abaana ba ghetto baafuna obuzibu baali balina omuntu gwe baagala nga Bobi Wine
Bobi Wine olwafuna ssente n'agenda n'azimba ennyumba ey'ebbeeyi, ennyumba ey'akabi n'abeerabira. Kati nze omanyi bannange waliwo ebintu byenjogera era ndowooza bajja kunjogerako. Genda ndeke ku kyokunywa wali bajja kunjogerako era bubi. Anita obadde minisita era okyala togendangako kamuukya. Buli muntu yenna gw'olaba mu kamyufu kano ng'abajjukidde mu kamyufu si munnaabwe mukwate ssente ze muzirye. Omanyi kino kye nagamba nti ffe abamu President Museveni yatuloga. Okijjukira nti ffe abamu President Museveni bw'aba waliwo pasite yamusabira n'amugamba nti waliwo abantu abagenda okugobera without a reason, nze omu ku bo. President Museveni tasobola kugenda mu kifo ky'atagendangamu kati n'ayogera bigambo ebyo wabaani teyakikoze. N'alumba bya Bobi Wine. Pulezidenti wagenda ewantu nga wapya ayogera puroguramu ze. Kati nze awo nyina obuzibu n'abantu abamu aba movement tisinga nandibadde Anite bwe nandigenze ekamokyo manyi kye nandikoze wano nandikoze sitakoleka. Ojjukira bali bagaya abaleeta ssente mu nsawo bwe bamala oziraga mu kamera ne bazizaawo ne bagenda nazo. Kati nze singa nabadde Anite sandiyogedde ekyo. Sandiyogedde ku Bobi Wine kubanga oba omuwa mileage kati olabayo kati Anite baba bakutadde mu position. Oyinza okwogera ku geto n'otoyogera ku Bobi Wine no, Anite we yandikoze amawulire anti kati kankugambe we yandikoledde amawulire yandize mu kamuukya n'aleeta program nga Museveni wazikola n'ayogera ebibye n'akubetevolo abavuka ne bagamba ono Anite ewaffe nga twogera ku Bobi Wine neki bw'oyogera ku Bobi Wine either abantu balaba entegeerayo oba obusiru bwo. Kyovola nagamba luli nti nno eno campaign efudde abantu be twali tulowooza nti bategeera ne tubalaba nti anedda twakola endowooza ensobi tebategeera. Why? Omusajja gwe mugamba nti munyiwanjaga mbwe abamugoberera abahuligani bayaayi mmwe mwasomera Harvard musomedde ku ssente zaffe yani teyadde asoma mu America n'asoma bitya Harvard mwajjayo butayiga. Era nze kyovola nange neegattako omusajja bamutasime byalugaba yagambye nti weba njaga ya Bobi Wine emuleetera okukola ebyo byakola ngenda kutandika okunywa enjaga eyo naye kankiddemu kaneegatteko. Bwebanga enjaga ya Bobi Wine yemuleetedde okufuula ffe ab'NRM abasiru njagala kunywa ku njaga eyo. Bwebanga Bobi Wine enjaga gyanywa yereetedde ffe ab'NRM okwogera ebitayamba njagala kunywa enjaga eyo kubanga ejja kumpanguza mu nsi eno. Anti oginywa bwoti gwe n'obanga gwe omugezi oyogera by'amagezi byokka. Yegwe okimanyi ndi wano neewuunya nti Bobi Wine asobola okuva yali mu Eastern n'agamba ngenda kuziika Muzaata n'ajja ku lumbe lwa Muzaata n'avuga n'agenda obw'emmambuka n'addayo ebuduuda n'akuba disitulikiti 3. Omanyi taasa oyo kyovola nze mbagamba b'NRM leeta twekompozinge. The guy is 32 years, emyaka 38 years. Yafuuka miliyoniya ku myaka simanyi ono mikiri yatugamba oba 24 oba 23. Yazimba ennyumba ye ng'akyali mu myaka 24. Azadde abaana be balungi bazibu. He has nothing to lose. N'okwata kati Babi n'omumuggyako n'okwata Babi n'omufuula movement n'omuwa ekifo mu UN wallahi Bobi Wine asigala asonga kubanga alina cause yajja amazeeko alinga siriimu kubuulira amazima mumala kwetereeza. Era kyova olaba nze ngamba abantu nti we tuba twalina puroguramu ng'ab'NRM nti ya myaka 5 okufuga bannayuganda 100 ebyo bye tubadde tulya bisiike kubba ssente kukola bitaliiyo time yakwetereza kubanga kana akalulu n'okaleetamu akakodyo ka Jack Chan 2006 oyo Bobi Wine ng'omuwadde emyaka 4 olaba mu myaka 2 akubye bw'atyo nga talina structures mu myaka 4 wanabazina kubanga kati mu myaka 4 Bobi Wine oyo ogenda mulaba ng'aguze helicopter ng'akalulu akanonyeza mu helicopter tosusizzaawo no anti kakati no ate kati Bobi Wine bagenda mu helicopter ngani agimuwa anti kati oba otukiza nsondo guli abazungu nti alina abazungu bamuteekamu ssente kati gwe nawe toyina gwe bwoba okujja ng'oli musiru tebakulimbanga teri mukulembeze bazungu batawa ssente President Museveni abazungu basinga omuwa ssente. Bobi Wine actually Bobi Wine abantu abamuwa ssente bantu abali genuine ate teyagala mu malemba bannayuganda bali mu diaspora maanyi abannayuganda kyembeebazaako
mu challenge nze fa abenaale mnafo tandika okunoonya abaffe bannayuganda buli munnayuganda ali mu America Bungereza Europe simanya Abu Dhabi bonna abawa omwana oyo sente nze mbawo ekitiibwa nga tumaliriza Bobi Wine okwendoosinga Ayume kwa twakizudde ekyamazima bwe yagambye Ayume mulonde Ayume abavubuka ne bawanika emikono kati olowooza we babanga abavubuka bano abazze bakkiriza nti Ayume gwe baagala okunda kubaka ba paalamenti ng'ate Bobi Wine ali ku stage olowooza ekigambo kya Anita tekivaayo nga kituufu nti nno baba bazze kulaba Bobi Wine omuyimbi si bwe Kyagulanyi Ssentamu ebyalimba tebakulimba kati mwe muyina abayimbi muyina ono Queen Bebe Wulu muyina King Michael muyina Big Eye Catherine Kusaasira lwaki tebajja gwe kati kankule Saimo mwabaganda mwe mujja mu binyimo bino mwabaganda abantu bakkiriza Bobi Wine muyimbi w'amaanyi nese munnabyabufuzi kakati kankubule no ebyo mujja kujjayo history political science atakola Bobi Wine muyimbi ogambye biki nti muyimbi w'amaanyi nese munnabyabufuzi wa kati kankubule Bebe cool full muyimbi w'amaanyi naye ate musiru mujendowooza endala ekyo tukiganye ekijjawo muziki we gwayimba kyenkugambye era osobola muyimbira mu ttooyi kati ate kankubulire osobola okuba nga oli muyimbi byoyimba binyuma naye ng'abantu basobola kugula bintu byo kubanga byogera bya kisiru mu America waliwo abayimbi nga balungi nnyo ba Mary J Bright bamaze kulokoka abantu nga bayimbi bakabi abantu batandika obbawa ku ssente naye babeerangawo bayimbi bakabi nga bayimba bulungi naye nga banaku kakati kankubulire mwe abayimbi abamu kati Bebe Cool wetumala akalu Katonda n'atuyamba muzeeyi n'alya akalu Bebe Cool agenda kuyimirao ku mase zakuweebwa president tagana kuddamu kubako kivulu kyakuba ayikozi kiwatule na pololo anti gye bamuweera obwerere tax free tosobola nti kusiriwalira ku bannayuganda olaba bannayuganda naye mu Uganda mulimu bawagira NRM bo lwaki tebajja mu gyebali anti kati naawe era akuwagira naye ng'alaba kyoyogedde kya busiru golooza lwaki bamuyitayo mambuka this time is not the time kujerega Bobi Wine it's time kugamba bannayuganda kyogenda bakolera buli wojerega Bobi Wine either otakaluka muzeeyi kati nze nayagadde nnyo Natasha kyakola naye ngamba era buli kyetukwata Natasha kyakola nga tukanyuga Natasha akola ekintu akeera ku makya n'aleeta muzeeyi n'amugamba nateka omubuuza ebibuuzo Natasha oyo akantu Natasha kakola ka mulembe tukasalamu ne tukakanyuga buli Natasha kakola buli wakera ku makyakera amubuuza ebibuuzo afudde President Museveni to be human n'amubuuza era nze nina ebibuuzo nga bisatu byenjagala abuuze ku President amugabe President first date yo yali ki ebintu ebiri light kwa President Museveni tubadde tumulabanga atomic bomb bitya ali awo buli womusingana n'akubula engudo akubulya luweero Uganda mukaaga buli otumula wantalo kati Natasha atukoledde ekintu amulese kumpi n'abantu era thank you Natasha kati amubuuza ebibuuzo bye tusuubira nti bizibu mubuuze nti ne muzeeyi mubuuze muwala kyasembayo kumenya omutima muwala kyakulya kumenya omutima abokoka abaana bajjaga president batujja kubenga osegedde kyongamba kati ebyo ebintu abantu bye baagala nawe muneefuula nti muli bagazi muli bazibu muli bajjeno ndaba bajjeno muli jjeno nze sisobola Bobi Wine awo tumalirize n'otafiire otafiire agambye ekyamazima Bobi Wine muyimbi mulungi era n'emiziki bwamuwuliriza naye kyatasobola kukkiriza omuntu nga yagenda mu nsiko n'alwana n'afuuyibwa empewo n'alumirwa ensiri tasobola kukkiriza mudongo mu anti ne kugwamiini waliwo era the same jeno eyayogera ng'ava eside alindako eyayogera ng'ava side eyo n'agamba nti ekibuuzo nti nze saalwanyisa Milton Obote teyalwanyisa Amin ffe kukkiriza Museveni omubbi bandit kujja tufuga waite emyaka egyo Museveni n'afuuka president wa Uganda kikyogezaako tegeeza kambabuulire mwegendeeze mwoyo mutukuvu ajja boogeza ebintu ng'abawa bunnabbi enkera Bobi Wine mwekangire mu ntebe palala papa siibula abantu njagala basibula nga mbeebaza munoonyeeko nze Wisdom Kaye ku Facebook account Kaye Wisdom ku page genda ku YouTube Kaye Wisdom osubscribinge fe tubeerawo buli wiiki wano ate ne Simon nga tumuwa ebyakabi naye munsabire programu y'omwana w'omulaalo munsabire abasajja bandi bubi